Mukulike eyo mukuwumulamuko tukyagendera ddala maaso n'amasukulumu gaffe era olwaleero abazadde abasinga lwe bazizza abaana baabwe ku masomero. Ekibuga Kampala kisiibyemu akalippagano k'ebidduka n'akeetalo ng'abazadde n'abaana bagula ebimu ku bye bagenda okukozesa nga batuuse ku masomero. Wano baddereeva ba paaka za takisi ez'enjawulo bwe basinzidde ne balabula abazadde n'abaana obuteetantala kulinnya mmotoka ku makubo wabula mu paaka balinnye ezo ezimanyiddwa mu paaka zokka. Mike Mutebi asiibye atalaaga ekibuga okulaba embeera. Katubirabe byatukuŋŋaanyirizaayo. Olunaku lw'enkya gavumenti lwe yateekawo amasomero okuggulawo okusobola okutandika olusoma lw'omwaka 2020. Olwaleero tutuuseeko mu kibuga ekikulu Kampala okulaba embeera nga bweri era tusanze kikwatiridde abazadde n'abayizi. Abamu balabiddwako nga bagula ebintu ebikozesebwa ku masomero bye bagenda nabyo, ate abandi nga bakutte engugu okwolekera amasomero ag'enjawulo gye basomera. Mu kikubo wabadde tewayitwa olw'abantu abangi ababadde bagula ebintu gamba ng'ebitabo n'ebirala ebiringa ebyo. Era wano abasuubuzi babadde ku mugano nga gwa nswa. Bwe tutuuseeko mu paaka za takisi ez'enjawulo bangi balabiddwako nga bakonkomadde n'emigugu nga bwe balinda emmotoka ezibatwala. Wano abakulira amasiteegi mu paaka za takisi ez'enjawulo ne baddereeva bwe basinzidde ne bakubiriza abazadde n'abaana abadda ku ssomero okulinnyira emmotoka mu paaka za takisi ezimanyiddwa n'okukwata ennamba y'emmotoka gye baba balinnye basobole okuyambibwa amangu singa baba bafunye obuzibu. Mwegendereze mukwate ku nnamba plate z'emmotoka bw'oba otikka omwana ng'omuweereza ku ssomero nga tutambudde naye. Kwata ennamba y'emmotoka mw'otadde omwana tomuteekamu butesifa atambule agende. Nedda kwata ennamba y'emmotoka bw'omwana aba afunye obuzibu jangu mu paaka yonna okakasa nti stage ekwata ku luguudo olwo. Ennamba y'emmotoka mw'oba otadde omwana tujja kuba tugirina, tujja kufuukula nga tufollowinga. Bongeddeko nti balina n'abantu baabwe be batadde ku makubo ag'enjawulo okulondoola n'okulagirira abasaabaze baabwe okwewala bakyala kimpadde abayinza okubabuzaabuza. Tutaddewo bagayidi aba Usaafi bennyini okuva wano mu kufuluma paaka ya Usaafi mpaka ku Kiwologoma waliwo omuntu yenna asobola okuyambako. Nti oba oyagala kumanya paaka ya Usaafi eri luddawa abantu nga stage yokusita erina n'abantu abasitulirako abantu. Amatala n'obudde bw'ekiro kesisi egenze eyongerako agawerako kugamba okuva e Kampala ojjira mu Kitangaala nga nagwe otambula naye omukola ki omutegeera bulungi. So yembeera eriwo nti engeri gye twetegeseemu okulaba nti tukuuma abantu baffe nga bayingira Usaafi. Okuggyako twagala okuvumirira abo abakyalowooza nti bagenda kulemera ku luguudo abatikira ku luguudo tebakyalimba. Wabula wadde nga abasaabaze beeyongedde bw'ogerageranya n'ennaku eziyise bagamba nti ebisale bisigadde bye bimu era tebirinnye. Baana kuddayo ku masomero era tetwongeza kubanga omuzadde ajja gubaguba na mwana naye ali mu kaseera kakwerwanako omwana w'eggwanga agenda asome ate gwe n'ogamba nti muteeze wano mwongeze. Siteegi y'Entebbe tennayongeza, siteegi y'Okajjansi tennayongeza, y'Obusaabala tennayongeza, abaana Masubazana tebannayongeza. Mike Mutebi, Dauta TV Amasukulumu.